Yes, hello, Shalom Film Production in Mat Video Library. Beba kuletedde film etandika. Era nga tandisende ku ya mukungu. Songa ndabagala Fiona ye producer waayo. Ekyatandika butandise era tugenda maaso. Kizama Nisulu Sejemba ye director. Ndabagala Fiona ye yawandika olugero. Selunya Kaddu Honesty yakoze ku makeup. Ekyatandika tugenda maaso mpolampola. Sewaya Victor ye muwandiisi. Nabagala Fiona location is manager. Tukyatandikira nga tugenda maaso mpolampola. Eno gy'otalina kuleka ndyosubwa. Songa yabadde ku kamera Sembatya Ashraf. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola. Etandikirawo awatali kiki. So ku buluno letandikidde waliwo nakazadde agenda maaso n'okuleka ni munnanga ali ku waya. Ali mu kusika waya. Omanye ensangi zino atakole n'okulira toliire. Ekyali ntandikwa. Mukazi watu alima n'akanake ku lubimbi. Akandako kawedde mudde amaanyi. Kubanga wana awatali vunike yakasimbye ppeera ate nga sirya namata. Ekyali ntandikwa. Mama ali ku waya asika. Ekyatandika. Ene kaana gwe. Akana kakerega yakasimbye pera kawulira ense kalubye. So mama wagenda maaso n'okulimira si wala nnyo waliwo oluzzi manga. Kati kumbe ku luzzi kuliko ebyakwo. Wali abaddekawo ne bagamba oluzzi lwagundi tebagenda esaawa zino. Kumbe nnyini lwabajja. Ekyali ntandikwa. Otuuka ku kyalo ne bagamba buli kasozi n'engo yaako. Ne bagamba luli oluzzi lweyera. Buli wogenda oluba lweyeze. Kumbe waliwo alwera. Waliwo alwera. Ekizigo kyekyo. Abatunulanga akasaamu. Ekizigo kye yeesiiga kyekikyo. Ayera bw'alabirizanga omanye enkola y'emisambwa tebamusanga. Osanga ku mutala nga abaako bakimenya oluzzi lweri lweyera lwokka. Luba lutukula. Twagala bukyafu. Misambwa gyagala ebintu ebiyonjo. Ekyali ntandikwa guugwo omusambwa gulabikira muwala muto. Kati omukyala ono akwata omwana we abe nga amuyonsaako kuba bambi akaabye. Abaana abasinga okuba nga asirika ebbere lye limusirisa. Kumbe omusambwa gye guli tegwetaaga bubiriiti tegera kabiriiti ne gukoleeza. Mazzi tugabawa naye temulongoosa kasasiro mulikaawo go ne gulongoosa ne gusooka guwummulamu. Kumbe waliwo akutendo mulira. Ogenda okulengera gy'alaga. Obeera ku kyalo nga bakugamba tebakimayo saawa ezo. Alengedde waliwo ekinyooka. Kati bw'alengera ekinyooka asooke nindeko ebyoluzzi. Ekyo genda ku luzzi n'asooka alindemu. Ate n'abako wayolekera ewalala. Kumbe wayolekedde we wali omukyalo ono ayonsa omwana. Wenyabo. Wazze kulima wazze kuyonsa. Yebbaawe. Nagambye olina okulima yadi nnya. Kyokka obudde oli mu buyonsaamu mwana ate n'okigamba nga tekiwulira. Bannange kamala okuyonsa ku mwana abadde ankaaba. Nagamba omwana takaaba musaayi. Owulidde ye Mutebi Faluko oligino ne muzi. Ye mwami baamulese mu buliri ogugwa gw'amazzi abadde agenze gakima. Omwana teeka eri okwate enkumbi. Kamuyonsemu bannange taata naaka maama naaka. Maama naaka otandise obutampulira emputu yaki. Bana omwana anyookako enswera yaziza amapeera namuwadde ne balugu. Tunuulira olaba okufumbirwa abalasita. Teeka eri omwana okwate enkumbi oba si ekyo ojja kunoonya bbaawo omulala. Yennyinimu. Tunuulira. Bamugamba. Gwe kino. Olaye katompulira buulizi. Banange lindako omwana wenda erinja nakiyuza ebbeere. Omwana anagera omusajja lojja ayina ya jeesi. Akaana n'awuzuumye. Situka mangu. Kugamba kulima wano ate nkyokera amavunike
Simanyi agala kunkuba. Ekigamba okulima tekyagala onaava hano mbu simanyi. Mwe mutusuulira enjala ku kyalo. Kikazi n'owasa amakeera ameerere nagala kulima. Tuko ogenda olime. Akaana gye bakawuzuumiza kyemanyi kayabise bakabomu ekikazi gwe. Kumbe waliwo alengera. Ekyalo kino kuliko emisambwa gyako. Omusambwa gulengedde. Omusajja akubye mukazi we n'akaana ne bakanyuga eri. Omukazi kyekola nazzaako. Tesijja ffa mpiza abwereere. Ogenze. Akaana nga baleka ku nnimiro. Akaana balese ku ttale. Bekalajana tuba tuli awo genda okwetegereza. Kumbe omusambwa guli kyerondera taba mubbi. Lengera omusambwa oyo gulonda omwana ne gwetwalira. Omusambwa gulonza omwana ne gumutwala. Abazadde bali mu byabwe bagenze ono yagoba omukazi n'adduka n'agenda n'olubumbi n'agaana oluddako. Kati oluvannyuma omwami oyo n'akomawo. Firimu ekyatandika butandisa natugenda maaso nayo nagambye nga bulijjo eminza gikutuusaako ogenda okutuuka we balese omwana ono ng'akwata ndomola. Simanyi kana akaana nayo kalimu embaliga za nnyina waako nga bw'omanyi abasajja ebeeyombyayombya. Akaana kalazeewa eyo esowaani y'emmere tuba tugiwonye yeeyogeza nga asaaga. Oyo aba avudde ku mmere ng'akkirira ku luzzi egenda maaso. Bw'omusambwa gukyalongoosa ogenda okule gulengedde wali wajja. Omusambwa gubaawo guba gukulaba naye nga gwe tosobola kulaba. Bantu noli n'aleeta olweyo olulungi luno lusobola okukola ewange luno kuba mbadde sina lwa mu nju. Buli kimu ekikyo kyampaka. Ye Mutebi Faluku ageeka ng'alonda kati ng'ateeka ali olweyo kamala okkima amazzi abaddemu n'obusente bwe nanye oluzi lw'enkoma luno osaana n'osooka no essaati nassawali ng'akwata ndomola essimu ne sente alesaawo n'olweyo lwalonze era nga mwetegefu kugenda nalwo. Ekyatandika era nga tugenda maaso nagambye nga bulijjo eminza gikutuusaako yende kutuusibwako shalona. Omusambwa ne gujjawo essaati n'obusimu n'obusente. Omusambwa agendako maloko kemama amazzi sooka olindeko essaati ebadde wano kati ekyesaati tekibadde kikulu naye akakaaga kekale kazi ono alabika alina ki kati yamanyirawo mukazi we alabika zaamubala kuluno ngenda mubabulamu. Omusambwa kye gwakola nga n'ekidomola gukitwala gajja anoonya mukazi amazzi agalese kuba omukazi atutta akakaaga ke ate akakaaga ako yakakoleredde. Mukazi gwe alina kyonjagaza takyamuyita na maama naaka amuyita linnya lye lye yamuleeterako amuyita galigoli gino takyamuwa katiibwa owedde wekwatirako kutembirizi ziringiza kyakumenyera ng'otwala otya akakaaga ezo nva za wiiki ate ojja kumbuulira ekyatandika butandisi. Mama Eddie musanze kwa nungu okiriya. Kati agenda okudda ku luzi yasanga mulala. Omukazi munonyeza simu lwakyo kakute ebintu byange. Bw'omukazi amubbye ate omukazi owe wakasobola okubba. N'abasajja mwogera mu bikweni sooka olinde. Naawe wayiga obubbi mukyala mulirwana. Ate obwaki ndese wano ekidomola ne ŋŋenda eri kati ate ensanga gwe weetise ekyange tekiriwo ekyange kirazeewa. Awo wabaddewo ku kidomola. Oleseewo ekidomola otandise obubbi mukyala mulirwana. Mukyala mulirwana bulijjo oli mubbi kugamba ompa ekidomola kyange mukyala mulirwana tompa ekidomola oli kidomola kyange egulabe ekyange kitaddewa egusajja gwe ayinawo yeetaliiko ekidomola kitwalanga
Zendi maje. Ye maje. Chitutti. Ngenda kuwabire wa chairman ngenda mugamba mwatonja udde. Ayito badembe Samirako. Bamulepi. Bachinywa bichi. Genda twaderi. Nda chiwayi. Kuchironja Samirako. Galumba chairman amugenge ngenda kuwayire. Chitutte oloza goye kagwa solo kuwayiriza nsola kwegana. Ngenda kuwayiriza. Ono agenda misine ngenda kuwayiriza. Kumbe ndoli naye agangenda gwegana. Ebyo byampaka musajja muzibu nnyo. Netwadire n'olweyo ng'atwala olweyo lw'omusambwa. Efirimu egenda mu maaso. Kumbe omukyala ye yasoose wa ssentebe. Okusinziira ku mbeera eriwo. Tugende maaso. Ssentebe nga bamuleeta. Firimu ekyatandika. Chairman ebizu byagudde dda. Nze chairman ono omutuuze akuno antusobedde cheya. Ono yakava okungamba eby'omutuuze. Naawe oyogera ku mutuuze y'omu. Gunkubye ne gubadde kwagala kunjawula. Kumbe omukyala wali abaddewo. Kati ate waawulira ni bbaawe ennaku zino akuba n'okwawula n'ayawula. Alabika atandise okuleeta ekirala kati. Tugende maaso. Yagenze n'ekidomola kya yero akomewo na kya guliini. Byampaka aba agenda. Lwaki weefula muko? Chairman nkoze kyaki. Kicho mwita ku kyalo kino. Chairman ekituufu kiri nti mbadde nange nzija wuwo. Lwakwanga abo bansooseeyo. Chairman nze mbadde nzija okuwawaabira ensonga zino kuba bano bansoose busoosi. Oli omukazi takyampulira bwengula enva kiro nsanga kwota. Omukazi anzibye ekidomola nga mulaba n'amaaso gange. Twala eri tonnaba kuleeta kidomola. Tobbye ekidomola. Kutse kikyo. Owulira. Chicho ko omukyalo ne balua agende ku poliisi. Singa tomwetondera okumukubi. Chairman ng'amugamba kati musajja gwe wetondere mukazi oba sekyo ndeete poliisi ate n'abamanye tubayina njabbaga abaje ne tanka totuzanyisa. Chairman yogera nga ayina bomu mu sitoweeka. Omwana si gwa mututte. Omwana ali. Jone so mwana. Chairman nga mukazi ng'amugamba gwankubye ne gundesa n'omwana ate omwana tegumulina gugu. Era amuse. Gwankubye ne gundesa omwana mu nnimiro. Kyokka omwana ngenza kudda mwana nga taliyo. Mukazi twayombyemu naye eky'omwana simanye ekyanyonyole. Kyo kyayaba annyonnyole. Omwana we tumule sasi musanze. John ngenda kukusiba owulira. Kati John oli musibe. Singatoleka mwana. John oli musibe leeta omwana w'omukazi. Sinze nno John. Chairman omugana sinze. Ye mutabi Faruko ligino ne muzi. Firimu emanyiddwa nga ndeku ya mukungu. Nagambye munga bulijjo emize enkweleza. Tekidomola. Kidomola nyini kyo kimuzuuse katonzo ya. Kidomola kyanga akiteeddewa. Akayanira ddala ebitali bibye ono nga yeetikka kidomola nga ajjawo. Ayambiddwa nako bakimuleetedde kumpi waka. Kumbe omusamba gwatutte omwana nga gutandika kunaaza mwana. Omusambwa nga gutandika kunaaza mwana gumutadde mu luleeba. Owaaye mukulu jangu. Emisambwa gyakuli giva mu miti. Osanga omuti nga tegwemoolerwako. Era bannanga abantu bagenda maaso n'okwekulukuunya oli yeekulukuunya. Ojja okwekulukuunya abantu abazibu. Oyinza okuddaawo ensimanyo ojja kunsanga mu ggwafu kumbe mu ggwafu waliwo waawo. Kati mugenda maaso na buli kimu nga gulaba. Tunuulira. Sserunya Kaddu Honesty oli ngino n'emuzi. Egenda maaso firimu gye tulaba ndeku ya mukungu. Balonze omwana mwasudde kyerondera tabamubbye omusambwa gwalonze. Toddamu kukaaba. Tunulira omusambwa. Nulira omusambwa. Gwamugambye toddamu kaaba. Ebyo kaaba by'obuvaako. Ffe tugenda kulabirira. Omusambwa gugenda kulabirira gutya omwana ono abadde ku mata. Kuliko omusambwa omukyala n'omusambwa omwami. Kati guno guba gulina okunaaba. Bannange tuwulidde emboozi z'abantu ono n'alyoka akwata ebbeere. Balina n'omusambwa omulala omuto. Kati ebbeere alisika. Libanga olaba ebbeere. Tunuulira. Ebbeere balisika. Omukulu ne bamunywesa mukungu. Mukungu nga and family. Bafunye n'omuto.
Ebbere balisika ne babali agala maya lituuka. Mwangu weko abalya mmere mbawulira Kiva ku muyonsi. Katutere tugende. Mbadde tubayamba buyambi kino ekibeera kyaffe. Emisambwa gibeera mu bantu naye giganyiziddwa nnyo abantu. Tugende tebajja munnanga abalya mmere. Oli yekyalaba babayamba na buyambi basobola obbagoba. Tugende. Tetulina bayisa bubi kubanga ffe ate tuli b'amanyi obbasinga. Ebbeere nnyini lyo ne waba ali mpigi nga gwe bayonsa alikakira lijja. Bafunye akaana kati akaakaano kasanga kakuba empawa kayonse ku ttali omusambwa otuta ne batema. Efirimu egenda maaso kaka tuddako ku bannaffe. Omwana taade tulimaano ono yasanze muwadde ebbeera ly'ennamata nankuba emigo nengamba olubimbi simanyi biki. Omwana amuleseewa awo wasonze gundi gw'olina ekizibu ate kino gwange omukazi gwe tujja kuddeeka akimanyi ekibaayo ekibaayo ewaka. Efirimu egenda maaso. Omusango gwasoose tegunaggwa toyagala kwongera ku mulala naye gundi gwobadde omwana omukazi afunye amulwanirako kyeyamaani kati naye afunye amaanyi. Tugenda maaso. Omwana namulesaawo nze we namukanyuza tegulina nsonyi we namukanyuzaawo. Egenda maaso. Efirimu egenda tunonye omwana. Osobola kaabukaali awo. Mukazi wattu gaakabira omwana omukyala yenna ku mwana we atabuka kuba munanga abaana. Mwana tazaalika, mwana aba muzibu. Mwana aba muzibu. Tugenda maaso. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Tugenda maaso ne firimu nga banoonya mwana naye ng'ekituufu kiri nti omwana gwe banoonya musamba gwamututte guli gwayerondedde. Musamba gwayerondedde yagakaaba ne gamugwa mu kiwanga. Musajja omwana amuleeseemu omuzannyo. Tuddako ku poliisi. Sa ku poliisi gye tuzze gye tusanga mwana mulenzi ono Kimanli Kizamani Sulu Sejemba. Emanyi poliisi eba n'ebizibu waliwo aleese omusango. Banenze ndi mukazi naye nkoyokolerera omusajja. Omusajja ensi erina ebizibu mubaamu abakazi akolerera abasajja. Kyokka ogusajja n'ogukolera ali ne gudda mu bwenzi. Ne wabaawo ajja akaaba. Bananga omusajja bannenge poliisi lwaki temujja ne mutuyamba. Bananga ogusajja kye gukoze guntabukidde ku luzeri gubadde gwagala nnyini kunfubutuka n'enziruka kyeyamani yataasiza kati n'omwana ago gumusaddaase. Poliisi mutudde awo. Oyamba ngaani nga mulirwana omulungi good neighbor. Nze simanyi omwana si wange. Omwana yaniga olumirirwa. Nsula mu kibira. Omwana bamusaddaakidde erize n'amanya ge sigamanyi. Ye John mvuka bamuyita John yatabukidde ekyalo kino. John yatufuukidde emberebezi. Ani mukyala John? Namwe nze tombuuza bya mukazi woli mujje muyambe omusajja mukwate. Oli kirimino. Tonolera. Tugende tutaase omwana. Lira poliisi. Oli mulirwana we nti ye kuwaddyo wakono. Osula wekka oba ne balo nti ne bba wange. Musiraamu mukatuliki. Asaba olw'essandu ba mukafiiri. Tunoonya mwana w'abaana abuze. Kaani mumanya nti ali mu kibiira kyange wano. Bamusudde eri mu nnimi. Tugenza okutuukawo ng'omwana tali. Kakano bagenda okujja bajja banoonya mwana. Ekibirambo kibira ekyo gye mulaze basangayo muzeeyi Kalibombwe. Era muzeeyi Kalibombwe ye n'abagamba muba kunoonya mwana kibira nga kyekimumize mubatulabire. Omwana bw'akaaba nga bayingira akabira. Waliwo ennyimba eziyimbibwa nga akabira kano kalimu Chaya. ogenda wulira omwana akabira eno. Omwana
Mwana akabidde wano. Wano wempulidde akabira wano. Ludda wa. Yengera. Aliwo. Omwana akabira. Akabira wano. Nera mwana wange owulidde akabira ano ge wamulese omwana wange wamu. Banoonya mwana. Omanyi okola eddoboozi ly'omwana mwana akabira wano. Beetoloola omuti. Ekyalo kino kirina ebintu byakyo eby'obuwangwa. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Mujja tunoonyezeko sayidi y'eno. Tugenda okulengera. Wanawa. Wuno muno. Mwana ali muno gwe. Mujja eno ndaba wano. Waliwo awa bwota. Awa bwota. Wano nga wafukenka. Wafukenka ki. Kebera awafu. Chairman. Nga tewana. Wano wabaddewo ki. Ngeri y'omu. Gwe. John. Chokolindeko. Bayingidde akabira. Wali oyingiddeko akabira mukaga gwa misana n'okayingira ne bubanga obwekiro mutumbi. Chairman, emisango giba gya mu ofiisi. Kuleeta emirala nze ngenze. Chairman wuli. Chairman baliwo kugonjola nsonga naye nga si bwe ziti. Omwana mule. Tugenda keri. Omwana mpulidde akabira eri mu busanza. Tugendeko mu busanza bambi taata Naaka. Mwanange Naaka. Kuyomba basudde mwana simanye mwana. Era kyobola. Jangu gwe mukazi gwe. Oyo mwana twateesa lumu ne tumuzaala najja. Jangu tuzaale omulala. Ekiddusiza Chairman we baba ab'amadaala ate ffe abatalina tukola kyeno jangu tugende. Mwakoze ensobi nnene nnyo. Egyo emisango neruli kugombola bagitusomesa. Kuba ebintu by'okuyingira akabira bagamba kyetaaga b'amagye kati ffe tetuli b'amagye tetusobola kugenda eyo. We rather stay here. Okuliko omusango. Musango bayita naayo. Wali owuliddeko mpulidde empungu yeekaaba ate olina agamba kibadde kiwuugulu bibika. Ako kabonero kabi nnyo naddala mwezi gwe tulimu. Egenda maaso. Baganya okuddayo. Chairman bamusanga bweru wakabira. Naye mukafuluma tamanyi yayise mu ddirisa lyako oba mulyango gwakabira. Katube tuliyo nga aliwo bodaboda eyingidde. Bodaboda eresani. Kumbe bodaboda emepeleka afande askari kwa boda. Ameingia hapo kama yeye anasema simanyi waliwo mtu asadako mwana yamsudde mu kibira. Sasa yetu endelee tunaona kama kwani mwini anasema kindu gani hapo. Chizama ni suru. Tumujukira mu filimu nga ukirudi Captain Alex. Ayetujja mulaba mu filimu y'ebitundu emanyiddwa era nga ukirudi Captain Alex. Nenga kyagenda maaso nene y'omulembe erinwonde ku ya mukungu. Ameyingira afanda ameyingia. Sasa tusanyusa kulaba. Unasemaje? Tusanyusa nnyo kulaba. Chairman aliwa chairman ye mukulu oyo. Ebintu bya muntu okujja nga abuuza omuntu specifically. Oli ayinza okuba nga akuleetedde bbomu yo ng'egenda tulekera wuwo. Batugambye waliwo ababuziza abaana mu bibira so there would be police assistance. Byebigere bino. Ebintu bino wotuukidde nga twakavaayo era akaseera mpawo kaaga. Naye nze gwola basimanyo bannafulumidde mu nkwawa za kibira oba mu gundi zaaki. Naye nga ndi bweru. Kadi Chairman ebigambo engeri gy'abyogera anti tugenda ondagawe mwakomye. Nze ekibira sikiddamu. Kugenda bino byempulidde. Sidda mu kibira. Chairman gw'ovunanyizibwa ku kitundu tulina kudda ku kibira. Ku kibira Luki kintu aza esente zisasulwa omwezi kuba sentebe ntono nnyo okudda mu kibira. Sebo nze sidda mu kibira. Chairman gw'olina okulembera omusirikale ono gwe basindise n'omulaga kati ate yatiddeyo. Nze nganzireyo. Nze temumbulire. Chairman ekibira akitidde. Ngenda okola kire kitwe. Wamanza atatyayo nnyo kankutwale enkulengezeeyo.
tugende ono atatyayo ate tubanga bagenda kuva polisi ayasituuka wali eri mu bugundi sigenda mu lukandwa siyingirayo mu lukandwa nze nkutuusa wali nenkulaga nti tugende nga baleeta omusirikale abakwata emundu bamanye emundu tebamanyi misambwa tobanyumiza bigali tebagala mmanya ayambadde kombati kwerimbwa ate musamba guli eri gusitamye gutudde gusazeeko tugende afande lino lyekkubo lino ono nyini we yali akyalima tebamukkiriza kolaki kusiga kale nga bamuleeta awo omwana we bamusitula ate nga bamulese era we bamulese awo kati okunoonyereza kutandikirawo afande najjayo ebbaluwa era peni ewandiika ku misango gy'ababuze bamyufu azadde mmeka za mattansejjere n'alipooti nga atwala lipoota yabadde atunuddewa ndowoozeera eno ababadde balwana bakuttewa wali eri wobondaga wali eri n'atwala lipoota efirimu gye tulaba emanyiddwa nga ndeku ya mukungu nagambye nga bulijjo eminze ngikutuusaako kyamuzeeyiwe egenda mu maaso endeku ya mukungu basi kati awo wenkoma afande n'enzira gye tuva ebisigadde okuba nnyo enduulu n'oyambibwa abanaabasobodde abantu bano baludde ku kyalo kino era bamanyi n'emizizo gyakyo ono ye musirikale azze gwe bagamba mbu ye talina kyatya era nga okubula kw'omwana tebakkiririza mu bya saddaaka ebyo naye bamugambye ekibira kiyoola ekitiisiza ssentebe omusirikale yaliko ennyamiishwa nemugamba kyusa awo omwana we yavudde then awo mba nvaawo yekiza manisul kimanli egenda maaso kati bakyamani banoonyeza mpaka wano era kyamani gye yavudde era nga yagambye nkulembera ate kyamani nagambye siyingira siruwalira eri nagambiddewo siyingira kabira ate owoza tugende omusirikale ng'ayingira akabira musirikale ng'ayingira akabira kayingidde akabira banange mukabira emabega we banange omusajja efirimu yino beku ya mukungu bagambye emizi vidiyo nga bulijjo tugira begenda maaso nga mu maaso alina emundu gwe kino adekekyo kolindeko kibadde ki sirikale yazze ne kadukulu yakaleseeyo mundu ali naye naye kirimuka awulira ekibira kalinga akafunze akabira kamufunzeko chairman yayisewa nga akafuluma chairman yayisewa nga afuluma akabira twale ripoti obujulizi mbuleke twale ripoti obujulizi mbuleke anage musirikale agenda okubalagaliza akabira efuluma ziragavi nankani kino kyakuddeko omusirikale yitaawo efuyo genda eri awulira kimugoba kyali ki tokubuuza awulira kiwuluguma mukitooke kyagonja ekigwa ekimu tekirobera mwana misinde afande uli egenda maaso efirimu egenda maaso kimenyeteeka omusirikale osuula emmundu kaakati ogenda okuva eyo
ogenda okwetegereza abaabuliddwako omwana waabwe baabano bagenda kunoonya gye bajja buyambi gye bagenza okunoonya obuyambi luddawa yegenda mu maaso omanyi bagamba amagezi muliro we gakugwako genda wa mulirwana kati bajja wamutuula ku matooke ga musakala Sofia namwanja oligino nemuzi Sebo mulangira mukungu nange jajja ansonga abazzukulu munange bagenza okujja munange baabo era munange baako kyoyinza okukola abazzukulu bo ekintu munange babuliddwako omwana waabwe ate ng'ezzadde lwe lutindo olukuuma obufumbo muteekewo jajja abagabule ndekuneesituka teeka waana akani bwayiwa ebbali ojja gusasula gwe ozannya ekyo kita teekawo jajja agaba ku mwenge kibi mpadde yaliwa manyi woba ogenda kunyoosa okanolowooza akuwadde yali teekawo naawe mwe munoonya omwana naye temwagala mbagabula leka omusamba gukuwa oli awo jajja bantere mu jajja bantere mu jajja bantere teekayo kalabe jajja bantere mu jajja bantere muno jajja mukulu omukulu ava gaba obawadde munange munywe akuwadde gwotalaba okunywa kyokola efirimu egenda mu maaso ye mutabi faluuko ligino nemuzi endeku ya mukungu oza balansi mu kigwa jajja banange abadde abakiina emisambwa gikiina oyinza okuba oludda oguwa ennyama ate gwe ne gwa munange taakabuzaako mwentambulira olye ku nnyama n'omala okukooca ne gukugamba kati njagalamu embuzi nnya kati bano banyedde omwenge gwe bataaguze owulira mwine omusango baba jajja nayingirawo naddala omwami musajja gw'olina omusango munene nnyo sikia yakuba amatooke oba mu ssaawa etali ntuufu kuba ye n'olw'ensonga eyo sisobola kutabagana nammwe omusambwa munyiivu gwogerera ku ono yentebe yaagwo mukole ekintu kimu bwe kiti ulira mufulume embuga eno mugende mukomyewo bye mwanziba balina bye babba omusambwa gulinnye ku ye mukungu mukungu gwe musambwa ogukuuma ekyalo kino era ng'erinnya ery'ekyalo baalibbula mu gwo kati gwogeredde ku ono babba ebintu bya mukungu mugende mubizze omanyi gwe omusajja gwo babba nnyo mwanguwe ababba nnyo omubbi ono ku kyalo babba nnyo egenda maaso nena abatulwako emisambo baba bakanyama baba nga tegusitulikika omulabi egenda maaso kati ekyalo batandise okubaawo embuyaga ekunta ono bamugambye alina bye yabba ku musambwa babyagala bikomewo ogenda otuuka olujja lwonna luddugala olujja lwonna lwaddugadde tolujja luddugala efirimu egenda maaso olujja lwaddugadde tugenda maaso n'ekifaananyi kasasira avuddewa
Sasiro avuddewa. Bannange ekidomola olweyo gwe olweyo yaleeta olweyo bwali talina lweyo lwa munju bagamba kuleeta lwa musamba stupid olwo yaleeta olweyo lwa musambwa nassa munju olweyo ne lufuluma olweyo luli bweru lulwo ate emisambwa giba n'ebintu byagyo nga binyirira toka wangamba olweyo balugula mu kabubbu yabba lubbe kati lundeetera enduzeeyo kuba lulabika gwolina olundeetera atyayo kati bw'olundeetera mba nduzaayo agwe ayagala kuyuza linda konja luzaayo dda nga terutambula lwokka stupid egenda maaso tuddaku police Moses Lee afanda kunoonya waliwo omukyala alese kesi y'okusaddako kumbu afando wedda yekwese kuba bayinza okuzuukusa keesi eri gyadadduse kusuulibwa omwana asaddakiddwa tugenda maaso ulira amaloboozi agatategeerekeka ekintu bamugambye agenda agire ku kyakabira emisambwa ne gifubutuka mu bifo ebi omanyi gwe walulaye ku misambwa okungoba emisinde bamugobye omusambwa gugoba musambwa gwamufubutudde talina mundu bali eri gwe mundu ng'olina emundu wali otunuza musambwa emundu gwe twakuba emisambwa ebikompola tunulira emisambwa gye gyaleese obuzibu nange nfunye obuzibu nga njagala backup naye nga sirina bwenkubira kakati abadde ayagala kukola ki awulira atiddeyo waliyo operation mpya agiyita kiriadibwe ekiraba kali bangala bagende ku mulimu omupya operation clear the way fagiria omanyi waba ogenze ku mulimu nga gwokubengwala emukwata ekyo kibaamu amakulu neeri gye bamututte akubayo sasi bamuddiza mpi mpitezi taziraba bamusudde ne mu bitooke byagonja egenda maaso efirimu egenda maaso munange nga tukomawo ku kyalo genda okudda ku kyalo mama do wanjise amalugo kiriyako no wansi mu mukyalo ono ndabe wensangayo enkulu nziteme naye sigenda kunwayo kati omwami agenda kuleeta nku ne yanguwako ekyalo kino kiriko ebibira biyitirivu n'ebimu tebityabibwamu tugenda maaso ne firimu kali nga mugaato lwayo yangwa nseeko ebijanyala engeri gye sirina bisula oleeteramu enkwe zaki ezisula ku manda tugenda maaso niwaliyo akyabakyaba waliwo atyabatyaba tugenda maaso bano baabano baali tebakwataganirako ddala kati bazze ewaka baatidde okuddayo kuba basanze olujja lweddugaza ate ng'olwoyo luli wali lwagala lubuuza tusanyuse nnyo balaba bannaffe omwana talabikanga ate n'ebizibu byeyongerawoko buli lukya kwe kugyano nga tusaba otugendereko wa musawo n'adawula munaye kuba ffe twagendayo yatugobayo kati baagala abe ng'abayamba n'ekirala wakyaliwo ensonga oli atulwako emmandwa zaakuno yabagobyeyo naye ate n'ewaka gye bagenza okudda ebintu nga si birungi kakati obulize mukwano gwange tasobola kugaana naye ono asigale ze ngende naawe
akoze atya ogenda okwetegereza laba ekiri mu kibira waliwo yagenza otyaba enku awulira ekibira kitandise okuwuluguma ekibira kino abantu bano bajjanga nga tewali misambo kyegibakola naye abantu basukka nnyo okunyoma n'okugimalako emirembe ogenda todduka gwani anze mbaawo nkulabanga ng'otyaba bantu bangi mu nsi muno babeeramu emisambo ne gibeegomba kati ku luno gajjanga mu kimpowooza abasinga dda bafuna engwala ne guteeka wali ente zaagwo gankutyabireko omusamba ngutandika okutyabira ku mwana ono bwe giti emisambo egironda abantu oli naabanga alina ekintu kyalina nga bakiki kumbi waliwo omuntu amuyambako omulala oli awoza avuga piki ng'atengere takutema yembe kumbe gubaawo egenda maaso kati gwe gutyabirako omuntu enku ono nga yeebakamu wano tandika okwebaka bamuwadde akakeeke kayatidde okuddayo yeebase ye mutebi faluuko ligina nemusi tumulabe mu firimu nyingi gamba nga Girls About Town embaki tulaba kina Uganda efirimu egenda maaso bwambala omutyabirako enku ng'aleeta enteze twala munnange empumumpu zino zikukuume empumumpu zino ozitwala ewaka ziseeko maggulu onoogenda okukeera enkyanga nte ababeera nnyo n'empumumpu oli n'agamba nteeye naye nga kivaawa bw'obanga tosoose kulabika ndi olunda ku mpumumpu ewaka ng'ente omenyeeza ddala tezirijja buli kimu kirina gye ziva kati nga bamuwa olaba muntu kwetikka lusekeso luwugira kumbe kawulira nga aketisa ente 3 obuzito kawulira kali mu kiro 4 nte bakatisa ente omusambu agumusiibula bulungi omusambu atagulinaako ttabu nagwo tegumukolako bulabe naye jangu nemmundu yo bw'ate bagambye omunoonya gundi genda maaso ati ogenda okudda eno eyayebaseemu mu lujje bamubanja alina ebbanja bananga ebintu byensi bizibu kyova aliwo ebyawandiikibwa ebigamba nti ebyakadisaayo byakadisaayo kati omusamba nga gukubanja ate Katonda yagutonda nagwo gwagala obwenkanya efirimu egenda maaso bano bagenda okudda we balese oli bamulese ogenda bano ekasasiro avuddewo ate alengera entuumu y'akasasiro bananga betwalese taata naaka kiki kino lindaku bwe balese taata naaka kumba ali muli agenda abadde awulira akabugumu yeegoola amanyi ali mu kibulangiti maama ali mu kiveeve amanyi ali mu kiveeve banange ne banange taata naaka katemba kigootaanisa oyo kumbe balese nandawula atulako emmandwa zaako nez'amukungu maama efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza omukulu owaajo muli awulira ali mu kibedi kava mu kiriri kumbe emisamba gye gimwalirira abangi bw'agenda okudda engulu ne bannange taata naaka taata naaka aluddewo batannakitegeera gwe kiki kino kati ate mutandise kunfula kyakuzanyisa obuzibu buva mu kulwa oluddewo lwawo nnyo olwawo yensonga yokka gy'ogenda okubonamu agamba nga tonnaza ebintu bye bakubanja gwe togenda kutereera ekyo ky'oliko kyali kukituuza mu mperekere yangu ozeeyo bye wabba
situko bannange mumperekere nammwe nti ayo olwo mwolabye lucakala olwo lyacakadde olwo lutumbiira ate gye lusookera kuliko embooko oyinza osooka ogalamira simalina kumanya olweyo lw'omusambwa omusambwa gwalinga gweresa lweyo nange omwami wange bannange egenda maaso waliwo yagenza okukyaba yagenza okugira alabe nga bakyaba kunku naye embidde eno teveemu omubisi eno ezino baali bagamba tezitemebwa naye neekuzi ono lwakwata olweyo kasasiro yajja amugoba wowe mama kikiyindako bamusolo bazeemu kumba nalina ebizibu byebwe oli yayingira akasaka talina kadda mu biwoobe embidde zawano bagamba tezitema lwaki waliwo andabye teri andabye nja kwegaana ene kadi yasooka nasitaawo ekigali oba totemwa nze nkuwadde enkuguze agenda naye banange omusambwa guugwo ne gujja yateekawo ekigali gunonya ekigali abadde amanyi byakusaaga naye bagimuwadde kyekigali kyataddewo kyekigula embidde gyatutte nga gujjawo ekigali kyagwo naye ng'atusedde twali twagamba mpapula guguno gunyize ne guzzaayo omuteteme enkya baagalako ettooka eddala bide ya mukungu bagitemu kati ananywaki laba omusambwa kati eyabba olweyo banange nduziza banange mudaga nduziza olweyo nduziza bana bateera bwera olweyo nduziza olwo manyagala siruzayo abadde ayala lulemerako kasasiro omusambwa gwe gwayiranga olabye emisambwa agenda okulira empewo ekakka neyeyongerayo tuzanyisa emisambwa olwerw'abantu kanjira obwadina Finally, I rise no more. My curled and dry husk gathered in dust. The others, the brittle, tiny corpses of the windowsills.